Spike News Uganda nga bulijjo banange twalamusizaako nnyo twebaza emirimu. Spike News tubadde tusiriseemu bannange mujja tusonyiwa naye kugamba leero bitulese byetaaga twena ffenna twebuuza oba twebuuze ekiri mu kumalawo banaUganda abasajja abakuzekuzemuko mu myaka bannange kyo ki? Kiki? Nabagamba dda wano waliwo vidiyo gye twakola tebagamba nti abasajja bajja kuttibwa mu ngeri etategeerekeka, abantu bafa. Teri ripooti y'amaanyi eri awo efuluma nti oba yiino kyokka weewuuni okutandikira mwaka gwa 2020 abanaUganda bafudde 2021 abantu bafudde ono 2022 abantu bakunkumukanga byenyi. Kyokka nekikwewuunyisa betulaba mu mawulire ne mu mpapula be batiini naye abafiira wansi abataliko agamba abantu bafudde bannange. Naye n'okufa bandifudde abamu ne bataswazibwa oba okuswala kitegeera. Naye n'owulira kati katwogere ku baana ababiri abasembyeyo okufa naye okusinga ddala tuba twagala nnyo okwogera ku gavana Bank of Uganda. Kituufu omusajja oyo yali mukulu ku myaka 72 naye ate era emyaka 72 si gye gyali gigonza nnyo omuntu alina ssente okutuuka okufa nga n'enfaanana gyali afaananamu ng'omukadde eyali agonze ennyo 72 years. Abala mugenda kuwakana abamujja kuyomba, but that's the fact. Emyaka 72 ku muntu ng'ali mu ssente ng'oyo omusajja yali tafa. Nti bukadde no, nga tulina bwe tulaba bali mu myaka 80 90 naye nga bakyali balamu bagumu. So there must be something wrong. Besides, kale no yandifudde naye omanyi ne bagiyita Spike News. Ekigambo Spike mujja kinoonyerezaako mu kitubuulire wansi awo, ate nga tukyetaaga obuwagizi bwammwe ku subscription n'okutuwabula n'amawulire ne liking ne share. Kakati omanyi whenever you are serving in a public office oba buli lwoba nti Katonda yakuwa obuweereza mu kifo eky'abantu olina okulekawo omukululo gye bayita legacy. Wakati mu bino byonna gavana wa Bank of Uganda Mutebile mukululo ki oguli positive oba oguyamba gwe nange gwatulekedde? Kubanga abasajja bali abasookawo mu bukulembeze balina ebintu bye bakola ne balekawo. Baleka esente nga zikyali mu value. Zino esente amabanja tegali nga bwe gali. Esente okuba nti zibula mwawulira gano ebyagundi ano omukyala wamitani eyabba sente mu Bank of Uganda kati ate ali eri Rwanda. Mukyala oyo mwerabidde eri bajenda mukyala bajenda sente ze yatwala ne muwulira gavana oyo mu maaso ge nti bagula pensi banyi yali ya sente meka. Naye omusajja yasanga banka z'abantu nga mweziri zikola zonna ntiresa aziyuye ku ttaka, aziyuye ku ttaka. Obubanka obutandika bwe bugwa. Kati ono omusajja wanange mujja kumbuulira wansi awo mu comment box alese mukululo ki gwe tulina okugamba nti bambi musajja waffe kale singa abadde oba gwe tugenda okaabiranga. Omanyi buli lwokkiriza okutambula n'omubbi obeera mubbi naawe
mu ngeri y'emu otambula n'omusiru era osirwala. Bano abasajja batugamba nti baasoma naye okusoma kwabwe tekulina kiri kutuyambye ffe ng'abanauganda bwe baweereza. Njagala obeereyo ŋŋambe nti munnange Mutebile yamba Uganda bw'ati, era singa teyali Mutebile Uganda teyandikoze bweti. Nagenze ne mpuliriza Gondi Matiya Kasajja ng'alina byayogera ninga Uganda ebyo byakasajja nno nga biri awo wakati mu ebyo. Mwena muli emuwulira mukyala wa Mutebile simanya agamba tebamulekedde maka. Kyembuuza omanyi wano Uganda abasajja tebabaliro bakazi. Ono gwabadde naye abadde mu maka g'ekololo ali mu kwagala ennyumba kati gavana omulala wanajale naye nga bamuwa ennyumba. Kyenjagala okubuuza abapoliisi nabo bwe banaafanga ennyumba ze banaafiirangamu banaazibawa, n'abasomesa ba gavumenti n'abasawo n'abalamuzi n'abasirikale nti buli bwanaafanga nga abadde mu nnyumba eri disenti nga bagimuwa. Kino kitegeeza oba how exceptional is this one? Omuntu abadde akola mu public office for all that long n'esente ezimanyikiddwa mu musaala zabadde afuna eziri over 80 million and plus, newesanga omusomesa, omusawo, omupoliisi ng'afuna esente eziri less than 500,000 ng'asobola okugulayo akaploti n'azimbamu akayumba n'aweerera abaana n'emizaawo n'efamire ye nga teri gavumenti ngeri yonna gyeyinza muyamba. Nini muddira omuntu ono yenna bw'ati ku sente zabadde afuna nga yakulira n'ababbi abazibba nti tumuwe ennyumba eya gavumenti? Nange nze ebintu bya Uganda bikusobera. Abantu bangi bali mukula people languishing mu mbeera ez'enjawulo. Eyo ennyumba kale bagituguleko, bagibaguze batuwe sente oba tuzibemu tetuzikolamu ekirala. Besides naye omuntu ogambe nti ennyumba kubanga gavana tumuweere ennyumba ku bwereere. Bana Uganda bannange, bana abasajja batufuula ki? Kwegamba waliyo ebintu byogenda n'otunuulira n'ogamba bannange oba Uganda mukama kiki? Bano be basajja ababadde mu system nga balina komandi naye ne baleka amalwaliro ne gavunda, amasomero gafudde, enguudo tezikola, ebitongole byonna babyonoonye. Bagenda ebweru mu kimugunyu mu mpolampola bwe bagenze kusikinga better treatment. Kyembuuza, Kenya is our neighbor. Kenya gye bagenda ng'okubajjanjabira bw'aba Kenya bakola batya ffe kyetasobola kola okutereeza amalwaliro ga gavumenti. Abasajja ne baddira amalwaliro ga gavumenti ne bageeguza mu kubanga omuntu omu ayagala kuintroducingawo Bwakabaka. Amalwaliro tegakola. Kati twawulidde simanyi Lokodo yali pastor, simanyi yali musumba, yali mubuulizi, nadda mu bintu by'ekiyaaye, kati naye yafudde, simanyi yafudde Geneva. Tuli wano tuwulira nti Jacob Olanya naye ali awo. Naye abantu bano olw'okubanga bakkiriza okozesebwa mu mbeera nga tunyigirizibwa tubafunamu n'emitima embi nti omuntu ne bwafa era kati tugamba bugambi kati n'omulala addako, n'omulala yaddako. Kubanga tutufunye buyambi okuva gye bali ne babeera mu palamenti bapurezinga. Nzijukira omusajja oyo Jacob Olanya yagamba mbu Museveni Yesu, statement eyo gyeri mbu Yesu musajja ono gwe tumanyi naffe ffenna nga yasinza okuviirako ensi yaffe okufafaagana ng'entungo eziyiika. Kubanga yadde Uganda yalina bapulezidenti ababi tebaali bwe bati. Ate era mwamuwulidde mu statement ye Museveni ng'agamba Amini yadde yali nga teyandibadde ate abantu era twandiba kumuggyako. Mumuggyirako wa Uganda ekisooka yo not a Ugandan. Mumuggyako nga baani
Amini yafukulembera Uganda emyaka 8 naye byakola biyogerera. Museveni abadde mu buyinza emyaka tugigenda 4 naye akoze mulimu gumu gwakuwono n'oli bye yakola. Kati ayogera mutuluba ki? Omuwulira yeewaanira mbu yagema abaana, simanyi yagema abaana, yagema ki? Nga ne programu y'okugema abaana eya UNEP si ya Museveni yagisanga ng'ekola. UNEP, simanyi United Nations expanded program for immunization ya United Nations. Lwakuba kati ennaku zino aba United Nations nabo bakati batunula byanfuna, batunula ne babeerawo ng'ensi ng'abantu abamu banyigiriza bannaabwe in their presence ate nga balina eddoboozi. So bannange, nze kisinza okunnuma n'okunewuunyisa kwe kuba nti Mutebile ate baagala kumu ekozi Bayibuli egamba alina yayongerwako. Mpozi tugende n'ekyo naye ekitabeera ekyo abadde talina credibility, talina wasobola na kuyimirira kutusaba nju, talina mbu tugambe nti Mutebile abadde talina maka mu Kampala lwakuba abasajja bano babbi agira nabba ekintu nga ye Mutebile ne bakizimba mu mannya ga Moses oba Gondi baki bino bityo. Naye tulina onkonfisinga nti ate ekitugundi nyuma ya gavumenti ngeye manyikiddwa ate tugigabe obugabi. Ng'omusajja ono gwe bayita Sembule yafudde nga just yali ayagala recommendation afune sente akole ekyuma kya Sembule ekyo kidengulu awe abanaUganda emirimu. Mutebile banaUganda bameka bakoleddewo ku mirimu egimuweesa enju eya gavumenti. Ebyange si birungi, wemba njogedde si bulungi baganda bange mujja kumpabula wansi awo, naye nga kyenjogeddeko oguma mulamwa era nakyo mujja kubaako kyemwogera. Spike News kakaliro tekabadde kawanvu, tulina kyetufumba, mwongere okutwagala. Subscribe, share, like. Uganda bannange olemwa. Wafukana gye malira abakukowa